Mwe basajja mwe mugenda kutujoga n'okutulinnyako mutulinnyeko. Mwe basajja mwe twagala tubajukize nti muli basajja bakulu akwa mulemeddwa okutegeera nti mukoze. Gwe mukunja ebisigadde mukiriza okutumanyiira. Ebisigadde okkirizibwa okwogera. Twabaleke bbe tugamba kaakati buli omu amanye layini bwakoma. Mwe basajja gwe bw'oba ofunye ekyokulya tolowooza nti buli omu afunye ekyokulya. Bw'oba olidde genda lirana mu buli toswankula kwaffe n'abamu okusonkula kutuyisa bubi. Ovudde otanze n'okutunyinyonnyola mbunzenke Uganda ya ddembe nnyo nkera ku makya ne ngenda ku radio n'enkola nenze nga tewali mirembe. Genda otunulire ekiri ekiteezi. Osobola okutunyinyonnyola abo abakazi. Abaana bali eri bajeera. Abaana abato ne bannyaabwe bali eyo bakaba tebalina na kiddako. Otunyinyonnyola nga Uganda wali ebulungi oli mu kutwasaamirirako. Ate mwe basajja mwe nga mususizza akamanyiiro. Mu busajja obukulu ate dda abasajja balina emitwe enkole enkadde ng'egijjo mwagala nnyo okutulaga nti temuyina magezi. Mufeffe tulya wa David Lutalo. David Lutalo yali akuffe, yali ewaffe, yali akuffe. Kwa atategeka na talya. Kyovola basaazi nali mu kutukubira entamatama. Mumujje mu mpagire nga bwe yali akera ku makya naye to Munnayuganda omusiru. Ye mutwagala muli ba Kongo. Gwe mukunja tugamba mbusimanye ensentere entebenkedde tuyagala ebirenga Palestine na bikoze bitya. Tukwate bukwase video z'abaana abaali bafudde be baali batumedde ku mukubo bonna be baali bakubye amasasi n'abali mu makomera tuziba kutere tukuzikutere mu kabokisi olwomanya nti Uganda ekimala kimala oba bw'osobola okutunyinyonnyola ekiri mu lubigi be baali basenda mwali muyina entegeka ze mubategekedde kasajja kakulu kwebuza magezi mu basajja mugo obanga ofunye ekyokulya tolowooza nti buli nnyumba egenze efunye ekyokulya kavuddeyo katandise okutubejjagalira nti kyagundi simanya semakula mu muleke mbu bantu berejo tususe okwerwana gwe sebo waliwo twabeetagirako mu abalina amaloboozi nga kabaka affe yenna nga tafaananika nga tubanja okulaba ku kabaka affe mwe mwaliwo okutwegattako esaazi bamugamba mbu Abaganda region yaffe tuwerwana nnyo yassaamirira kyeki kye tuba twogera ekirungi ekinyuma okwogerako mu Uganda oba we tuli kasajja kakulu kwebuza amagezi bw'obanga tosobola mazina ganjima tokkirizibwa geete bamu ffe David sifa abamulumba gye yali wabula ye yatulumba gye tuli mujja mutwasaamirira katoli wano yassama ate ffe abasiru bwe yagamba abasiru lwaki atuyita tumuwagire mwe bigenze maaso mu Uganda temubiraba muli ba Kongo gwe mukunja ki kyoyagala tukujjukize olwaka kera ku makya ne katula ku ka radio olowooza ffe tuli awo ffenna baana bameka abafudde mu ebyo bisiraani omukazi ali mukomera amaze y'emyaka egisukka mu 5 mwe mulowooza talina mwana babagamba obulamu bwe bulina komaawo obavayo ne mwogera ne muvayo ne mutandika otukubira entamatama kasajja kakulu kwebuza amagezi anti gwe watutinkudde mutemugenda kutwafulirako basiru ekimala kimala tusirise ebbanja ennyindo muginyigiriza kati ekimala kimala kavuddeyo katwasaamiridde nga yetusiga obukyayi tumbaavu